Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tuganda okusaala Eid el-Fitri ku muzikiti omukulu gwa Kampala mukadde kukulembeddwamu Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje. Bannayuganda n'ensi yonna okutwalira wamu mbayozaayoza okutuuka ku lunaku luno olwa Eid el-Fitri oluvannyuma lw'okusiiba ennaku embala obubazi 30 ez'omwezi gwa Ramadan. Obubaka bwa Mufti Mubajje eri abasiraamu abadde bakakulungula ennaku 30 nga basiiba abwesigamirizza okusinga ku mbeera ey'ebyobufuzi eri mu ggwanga n'ategeeza nti engeri okulayira gye kwawedde ate nga ekiddako kwe kulaba nti omukulembeze w'eggwanga aweereza bannayuganda bonna awatali kusosola mulangi za byabufuzi kye kiseera wabeerewo okutabagana naddala okuyimbula abo abaasibibwa mu biseera ebyokulonda. Mufti Mubajje ategeeza nti omukulembeze w'eggwanga yeetaaga yeefumiitirize ku bantu abali mu nkomyo naye ng'ate emisango gye bazza oba oli awo gisobola okuba nga gisonyiibwa. Tusaba emirembe mu ggwanga lyaffe era bwe tuyozaayoza pulezidenti w'eggwanga lino jo bwe yalayidde tumuyozaayoza era tukkirize bannayuganda tunyige ebiwundu tuddeyo tubeere kintu kimu. Tusaba pulezidenti w'eggwanga lino awe ekisonyiyo abo bonna abali mu makomera naddala abaakwatibwa ebyobufuzi bino ebiwedde. Abasumulule baddeyo eka nga bwe yagambye nti akalulu kagize eki kawedde. N'abavubuka baffe kati abakaaba abanyagiddwako bubooda bwabwe kubanga babadde batambula kiro babusumulule bababuwe bagende bakole emirimu gyabwe ku lw'okubanga ekyo nakyo kijja kubayamba obutalowoozaayo kirala ekitali kirungi. Ono era avumiridde okuyiwa omusaayi okugenda mu maaso mu ggwanga erya Palestine n'ategeeza nti amawanga agalumirirwa eddembe ly'obuntu gasaanye gaveeyo okutaakiriza embeera. Baganda baffe Abapalestine bwe twogerera basuulibwako bbomu ez'Abayisirayiri buli lunaku. Abantu abasuuka mu 7 bafudde n'ekiro kyonna basuze nga bali basuulibwako bbomu. Ekikolwa ekyo kivumirirwa. Tusaba amawanga g'Abasiraamu n'Abawarabu muveeyo na buli mawanga gonna agalumirwa emirembe gavumira ekikolwa ekyo. Bannaffe basiiba naye ate bwe babayiwa omusaayi gwabwe. Ensi emu oba 2 ez'obusiraamu ezo ezaakavaayo ne zoogerako naye amawanga amalala gasirise kitalo nnyo. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina. Kale ate